Obukujjukujju obukozesebwa abali b'enguzi abanene gwe muziziko omunene ogukyalemeza enguzi mu ggwanga Uganda era ng'okusinziira ku kitongole ky'ensi yonna ekirwanyisa obuli bw'enguzi ekya Transparency International. Uganda ekwata ekifo kya 41 ku mawanga 18 agalimu ekirwadde ky'enguzi. Ate okunoonyereza okwakolebwa woofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti eya kuno kwalaga nti Uganda efiirwa obuwumbi 1,000 mu nguzi buli mwaka. Wadde nga gavumenti etaddemu amaanyi mu kulwanyisa enguzi, bo ababbi abanene bakyali kizibu ky'amaanyi olw'amagezi ge bakozesa ne bataleka kalambe konna ekiremesa kkooti okubasingisa emisango wadde ng'oluusi baba bakwatiddwa ebitongole eby'enjawulo ebyassibwawo okulwanyisa obulyako obukenezu n'obulabbayi. Wano ekibuuzo kisigala kigamba nti lwaki ddala ababbi abanene basimatuka eddobo. Akulira ekitongole ky'obwannakyewa ekirwanyisa enguzi ekya Anti-Corruption Coalition Uganda, Maron agamba nti ababbi abanene abenyigira mu kulya enguzi basensedde ebifo eby'amaanyi ebikola okusalawo mu ggwanga ng'abandi balwanyisizza babatya. Abali b'enguzi abanene mu ggwanga bennyini bafuga eggwanga, bali mu byabufuzi, bali mu bizinesi, bali mu byakwerinda, bali mu mataka, bali buli wamu, balina connection ate balina ensimbi. So gavumenti okubalwanyisa kyenkana obeera olinga alwanyisa gavumenti, so kizibu nnyo kyakubalwanyisa. Tulina kyetuyita political will. Agamba nti bangi ku bakozi mu bitongole bya gavumenti beewaayo okulwanyisa enguzi ne batuuka n'okukwata abanene, nti naye ate biba bikyagenda mu maaso, amasimu ne gava mu banene waggulu eyo ne babalabula okutta ku bigere gwamma ekiviirako enguzi okwegiriisa. Enguzi eri buli wamu ne mu masinzizo wagiddeyo enguzi, obubbi waliwo obulyake, waliwo obutale bwenkanya, byonna bikoze ki bijjuddeeyo. So kati nti bannabyafuzi bagenda mu masinzizo ne batuula mu maaso mu kyaki oba ne bazimba zikyaki, sisuubirayo kyamaanyi kigenda kukyuka kubanga tulaba enguzi kati eri mu lwatu. Agaba ayongeddeko nti ababbi abanene babeera ne ssente nnyingi ze bafuna okuva mu bukenuzi, kale nga kino kibanguyira okulibaga emisango naye babeera babakwatidde mu kituli era wadde ebyokulabirako eby'enjawulo ku nsonga eyo. Tezifuluma nga ziraga nti ku nsonga y'enguzi obubbi n'obulyake nti n'essiga eddamuzi nalyo teddekeddwa ku bbali, nti nabo balina ebibasoomooza kubanga bannayuganda ojjanga obuuza ku lipoota bajja kugamba nti yes bafuna okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo okufuna obwenkanya. So ojja kusanga nti oluusi okunoonyereza bwe kutaba kulungi neeno mu ssiga eddamuzi tosuubirayo kyamaanyi, naye nabo bennyini mbakubiriza nti bagezeeko okulaba nti badressinga challenges ezimu ze balina. Ate ojja kusanga nti mu nsi zonna esobodde okulwanyisa obuli bw'enguzi obubbi n'obulyake, ojja kusanga nti judiciary eba ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Ye akulira ekitongole ky'obwannakyewa ekirondoola ssente zikozesebwa mu by'okulonda ekya Alliance of Finance Monitoring, Henry Muguzi agamba nti ababbi abanene be bannabyabufuzi ab'amaanyi omuli baminisita, bassente ba disitulikiti, ababaka ba paalamenti kw'ossa abawandiisi ab'enkalakkalira mu minisitule, bakaminsona n'abalala nga kizibu okubaŋŋanga. Kati bano boys bayaabwe bo balagira alagira omukugu n'amugamba nti omwezi guno njagala yakawumbe kamu. Kakati omukugu olw'okuba nti babakugu bamaze ebbanga nga benyigira mu bubbi, kati baddukirawo kuba bakimanya nti ku ntikko omukulu mu boosi tagenda kumukuba ku musolobotto, kati nga bawagikamu ebintu byabwe nga badduka batekamu ebyabwe, okusaba akawumbi ategeka bunanga, kati nga processing empapula naye abanene bo tebakwata ku mpapula, tebalina bwe basayininga, kati ng'alagira abawansi buli bagenda wagikamu kyanaalya, kati nga biyitamu babisayininga. Ebiseera ebisinga obungi obunyazi buno babubateeka ne mu budget neyita ne mu paalamenti. Ayongerako nti bo abakozi ba gavumenti abali ku madaala aga wansi balaba omukulu atutte eddene nabo nga beegabanya ekisigaddewo nga kye kiba kibeera ekyangu okukwata mukene olwo ekyennyanja ekinene kisigala nga kiwuga. Olwo oli gweyita big fish n'akwata omunyago gwe n'atambula nga tolina wotandikira kumulondola kubanga talina wasayinize, talina waleese bwino, talina kati bano bubagenda okunoonya ababbi bano bakaliisoliiso ba gavumenti, bano babitongole bya poliisi, basanga bano abatono. Oli omunene n'oba ng'okimanyi nti munene yazibbye naye nga tolina
kyono musibako olw'ensonga nti bwetugenda mu kooti yesaba bujulizi. Olunaku olw'enkya tujja kwongera okuwa ebikwata ku banene abalya enguzi mu gavumenti n'ekirina okukolebwa okulaba nga balwanyisibwa.